Lusobera okubeera olujuuja oba olusowa olw'entatankiriza naye ate era teweerabira nti entatankiriza nnungi nnyo kubanga entatankiriza baajogerako nti ow'entatankiriza yalisa bba ku mwaka amangu. Oli ku Olulasange YouTube channel kwoyigira ebyensonga. Eno YouTube nabagamba nti kagga ate awali akagga wagwana kasumbyo oba akasumbajjo. Naawe bw'owulira okugugula n'okwamaanya ennyo mu ntukulu ng'osikayo omuyego. Kale ntuuse mwana w'Abambejja nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kubanga ni mwana w'Abambejja. Tulina mikwano gyaffe ba EcoSafe tutambula nabo ate nammwe abali eyo tubakoowola mujje mutuwagire mutwe ku bizinensi mulangireeko wano ate emirimu egyo abantu bagimanye. EcoSafe bakola biogas owa buli ngeri. EcoSafe bali awo ku Kabakanjagala Road oluguudo olwo Kabakanjagala Road kumpi n'engalabi eya Kabaka waawo ku luguudo ku Mairemu oba okumpi n'enkulungo eya Ntawetwa. Ekizimbe kiyitibwa Kayozi Plaza. Basebo ne banyabo olwaliro tuli twagadde okusomesa abantu nga tubalaga oluyitibwa olukoni. Olwo luyitibwa olukoni. Olukoni olwo muganda wange Vincent ku kamera agenda kubalaga olukoni lwenjogerako. Olukoni olwo abasinga ennaku zino ndaba balukozesanga kakomera. Omanyi luyina engeri gye lukwata ne lunyweza ate ne lusibira ddala ekisenge ne kinywera. Nga si kye kibeera kinywevu ekisenge kizimbe naye kankuyite okubugiriza. Olukoni olwo lusobola okubugiriza awantu awawanvu ddala w'olusimbye. Kati kyovulaba abantu balukozesa nnyo ng'akakomera naye ate olukoni nze nkuze nkimanyi nti olukoni ddagala era twalweyambisanga nnyo okulwanyisa ensundo. Ensundo ezo olukoni amasanda gaalwo tegalaba ku nsundo. Lulina amasanda ago mangi era bw'okakutula bw'oti obeera olaba amasanda gaalwo gabeera meeru nga meeru betukutuku nga gafaanana nga bw'olaba amata. Kyova olaba amata nga maka nnyo Omuganda agayita olukoni. Simanyi oba ekyo mubadde mukimanyi. Amata nga maka nnyo Omuganda agayita olukoni kubanga bw'omenya olukoni olwo n'ogezaako okulumenya olaba amasanda gaalwo nago gaba meeru gaba maka gakwata goteeka ku nsundo kwennyini. Kale ensundo ezo nazo tezitera kwegombesa omuntu ow'ensundo abatalika bulungi. Omuntu ow'ensundo abatalika bulungi. Kati njagala tubatwale ne muganda wange Vincent olukoni ndibatuuseeko mu lulabire ddala lwenjogerako. Kati luno lwe luyitibwa olukoni. Amasanda gemba ne kugambako bw'omenya gaagano galinga mata. Bw'omenya go gabanga mata. Luno lwe luyitibwa olukoni. Ate kulwa galinga mata gennyini. Lwakuba nti simanyi oba muganda wange Vincent ayinza okukizuuminga n'ogalaba. Meeru galinga mata gennyini. Gega amasanda gaako. Olukano gabwoti ng'oteeka awali ensundo oba wano ku liiso oba wa lino lyeddagala ly'ensundo basebo ne bannyabo. Oba ate mwe munaatuwa kifu ababalagidde n'eddagala. Lino lyeddagala ly'ensundo amasanda gano ag'olukoni. Twebaza okutugoberera kubanga bintu bingi nnyo wano muba mubiyiga era galinga mata. Bw'okamenya kati olukamenya bwoti nga kaleeta amata. Agono ge masanda. Ge masanda gaalwo.